okusunzira ku bujulizi obuliwo Vincent Opiyo nga yamyuka ssentebe wa disitulikiti ey'e Kikuube omwaka ogudde yasisinkana abantu babiri abaali bayagga emirimu n'abasaba obukadde 3 abayambe. Waliwo abantu ababiri abamuwa ssente n'abalala waliwo n'abalala naye ababiri be bakomplaining bagamba abamuwa miliyoni 3 ze yabasaba nga abagamba ajabawo emirimu. Mu bano baali baagala kuweebwa mirimu gya busomesa okwagala okuyisibwawo amangu ne bawa Opiyo buli omu akakadde kamu n'ekitundu abasembuliza okusaba kwabwe. Kyokka bano balaba ebbanga ly'okulungudde nga mpawo kye balaba kweko okubirira enduliri bekikwatako n'abasitukiddemu okukwata omukungu ono yogayoga mu kaduukulu ka poliisi. Kati baadde balabye omwaka nga gwise tibabayita kukola emirimu esente zaabwe baaziwaayo kati kigambibwa emitwalo 5 zimu ku ssente zibaali basabye baazisindika ku mukazi wa chairman vice chairman LC5. Amlan Tumusiime nga ye RDC w'Ekikuube agambye nti kale kibasigaza kwe kutwala omwami mu mbuga z'amateeka byonna bitegeeza omulamuzi. Mbuguno si gwe gusoose okukwata abakungu nga bano n'omwezi oguwedde bakwata obwakakiiko k'ebyemirimu Ruth Kobusinje ng'alangibwa kwezibika obukadde bw'ensimbi 10 naye nga yazijja ku bantu abaali bajja nga banoonya emirimu. She also went and got 10 million shillings from an applicant already, promising her that she was going to be appointed as the community development officer of Kikuube district. Ng'ogyeko ono bwe bali mu nteekateeka ezikwata omukyala Zulia Nyakahara ow'ebyensimbi nga yalangibwa kukola muze gwe gumu. District finance officer, a district engineer and a district education officer for paying a contractor who had 100%. Yet this contractor had abandoned the site. Bino bijidde mu kaseera ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni kyajjalayire nga bw'atagenda kuttira muntu yenna ku liiso kabula n'asangibwa nga wanvu y'engalo ne yeenyigira mu buli bw'enguzi.